babali ku mutendero gwa kwota mu mpaka za Miss ne Mr Bukedde erinnya Ebbaati nga bali mu kugasimbagana n'abasazi b'empaka omunaalondebwa. Miss ne Mr abanaalinnya Ebbaati nga baakusaabazibwa Al Hassan Tours and Travel ng'ate Yonjo Estate Developers be bagenda okubawa ebyapa. Era empaka zoogiddwa Sam's Food ab'obumpwankimpwanki okuva e Nansana, Beaver Organics abajjanjabisa obutonde, Romi's African Beer ne Marian Fashions ayambaza abasazi b'empaka n'abanjoze. Omuntu omuzibu okuyiga kyali basudde abampalampako mubireke kale ndi wangeri nnyo nga siiti yensonga sifaana n'ekyo kyendi ngulibwe yambuuza mu luli kikyendi anti ebindabika si byenkola konzo nosobolezaawo ebyaddunda nanti ndabikaawo nga buguli okumanya ndi muntu gw'otamanya bulungi nawatamanya abanzaala eyo mu buto banoonya gwe ndifaanana abakole ku ekyo pawo yazuulamu atu kintu kye ndiba kyabasukkako ne mami ne taata nga nnyimbi ate ne simba mutali yesiba beewunaganyamu ne matumbi ng'omwana yakola byatafaanana kati gwe binga kati mwe munamanya mutya mumanye kyendi nga mundabidde emyaka 10 mujja kupaatiikangawo bye musanze bw'ali ati n'abamu mukonjerewo okutuusa kati nkyewunyisa n'abandera okubeera nti obadde ogenda kuyimba oba obadde onnyonnyola luyimba ebintu ebyo bibiri byanjawulo. Ekyokubiri omwami ono abadde akyogera all the time kyebiregamba oba abayambi baffe oba baliidawa mutuyambe mwaze kugwa oba kuwangula ku nnyimba omugenzi Hamadi basudde zaalina gwe n'olondawo ero olwo wankyawa lwe nabalangira nga mwambalawoza n'okwemyosa mwenyo wano eriwalalinga nalegawo waliwo ennyimba nze ndi muyimbi nina ennyimba nyingi naye waliwo ennyimba ze bammanyiiko si nti endala tebazimanyi naye endala bazimanyi mpola mpola kati senga nzija okweyanjula ntakwedde okutandika n'ezo ezimanyiddwa ennyo kyekimu kyekintu ky'oba oyambadde bw'oba ojja okuyimba akatugambe okozesa omuyimbi lwaki toyimba nnyimba ze zetumanyi ez'amaanyi. Yeze Ssemuju omusomese yasomesa okuzaawula abaana nali mugezi n'olwaleero zeze lwannaku omanyi bingi nange byendimwekeeyo laba emyaka giweza 2 nga ntoba n'obulamu naye bumenye nnyo bakulu waliwo emizimu egijja gimpita okuli n'omwami alemerako mu taata wange osanga nange nali wankima ensobi z'abamama ze nziguddeko olutalo zijjawo ng'ombozi ze zoogerwa bw'omuzadde tasobya gyo litwaliyo masanyu gaabwe kuba ekidigida nsomese ekidigida kunanga guba mulere sebyo kusomesa eggwanga nabikuguka nsomye Bible nenjikuguka bino ebiriwo byonna byaliwo dda basebo laba Dawudi bw'attawuli oyagala oyimba akayimbako akalimu ekidigida nakina naye ako kayimba kako it's okay osobola okuyimba actually nkuwulidde kati mununo oluyimba lwo nti osobola okuyimba naye wabula oli muzibe bwoti. Dr. Tigwa kikyolowooza nze nno nandikwagadde naye ebintu byolonda okuyimba bimazemu amaanyi so sobola kutwala kuleveddako mazima nange ze nkulize n'obula mukwano gwange nga sikulaba baby kuva lwe wandeka wano obulamu bwange tebweyagala ag'amasimu n'enkuba onzikakkanye mukwano nga sikufuna eno mutima nenyolwa omwagalwa wange bamututeko obulungi bwoliko kyoyita osatiza nkumu mbubeera tonadda obulamu bwange tebweyagala nkumira omukwano ani nange nkwekumire kumira omukwano mama kukumira okugoleme okwejusa yadde obalabeyo nno bangi abakulimbalimba bo si beesigwa. oli muyimbi akozesa amalala amangi mu ddoboozi lye ekigambo bw'oba oyimba ennyukuta bw'oba ozoogera bw'olina okuziyimba buli lw'oyagala ozinyooleza ate oba olaga eri abazungu naye ate ne mu bazungu bennyinnyini zennyukuta zaabwe bwezityo nnota bwe ziri bw'olina okuziyimba a ebeera a e ebeera e i ebeera i o ebeera o
n'okola ekirubuuzi n'okiwumba n'okiteeka mu nsuwa y'omumwa gwo olowooza ekyo ekigambo ky'oba otadde mu nsuwa y'omumwa gwo kiba kigenda kufuluma kitya otegeera kiba kigenda kufuluma kitya so ebeera kati oteekako omuzigo mutonotono to over omuzungu bakiyita over emoting okuteekamu emotions eziyitirira over spicing the balls anoonya oba gwayimbira tulina muwala waffe wano kam genda nze nkulinze n'obula mukwano gwange nga sikulaba okuva lwe wandeka wano obulamu bwange tebweyagala agamasimu nekuba onzikakanye mukwano nga sikufuna eno mutima nenyolwa omwagalwa wange bamututeko tugenda kuwa yes eri pending you need to work out something and else njagala kubulira dynamics zolinokola njagala kubulira n'amazima mba muwala vaayo mugamba amazima ankubulire we are trying to build twebaza Bukedde TV okuteekawo programu eno kuzimba industry yaffe ebeeremu abantu beetondawo abapya abayimba if you're coming to be part of these competitions why would you really lwaki wandize ng'oyambadde bwoti taata nzize obulamu bw'ensi bunsukiriddeko nkoze nfubye ngumikiriza nnyo n'ogubangubye munnange nzize nkimanyi gwatalinde kulira n'abantu mbatya simanyi obaani gwe nneesiga olusama yengo mangi ebisooto bingi n'ebibuuzo bingi nange nzize zenzize nga wendi byennebuuza bingi nebyempulidde mingi nange nzize bononodde bangi bokoledde bangi newazeemu bangi nange nzize olina tekiniki otandika mpola nogenda ngaokula nokugulawo eddoboozi nobeltinga okubeltinga nobeerawo oluyimba n'okanyuga eddoboozi that's very 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 good and oli muyimbi asobolera ddala okuyimba work on articulation ne diction kola ku ebyo ebintu yatula ebigambo eddoboozi lijja kwekola lyokka so one thing nkwebaza wajja luli oli munafunafu leero zo oli mumalirivu keep it up tugenda kuba ffenna yes for me onsula ku mutwe nga nviiri ondi ku lubuto nga kundi ombeera mu kamwa nga lulimi bebi wannefuga njagala tusse kimu nga nkuyege nga wobeera wembeera ze nakutamira bwenge oh bebi olina amaanyi wanzigunda ne ŋŋonda to you all I can yonna gyonziza gyogenda nagenda ono yannazaako amasiga gonna mwagala watali kwejjusa alimu ebirungi tomoni katula kebisebuka yalimu vitamini enzizaamu amaanyi wabula mukama yakunda katula kebisebuka kalabye akatula akatula nkalabye kebisse and that's what you are oli katula kennyini kebisse kubanga when somebody looks at you nojja nokankana ku stage you don't know who you are tomanyi kikyoli njagala okuva olwaleero
ku TV wekkiririzeemu you are such a good singer asobola n'okusingako naawe okirina kyosobola okuwa abantu eddoboozi olirina you can sing live tosobola kuva ku kati kyenkusaba kiri kimu tegenda noonya ennyimba eziri melodious sweet zosobola okuperforming and perform them okujja mu round eddako nyiza okugamba nti nyimbirayo ennyimba nga 3 so you should be able to sing those songs ezenyimba ezesatu naye nga wekkiririzeemu tokankana okay you are good. Empaka gye zeeyongera enteekateeka za Bukedde TV ojja kwesanga tulese ne instruments tuzitadde waliwo abagenda okukubira oyimba oluyimba oyo live kati nga tufuna ekintu kyonna the feel the entire performance feel so ebyokutyatya naawe otya biki naawe yes for me it's a yes. Welcome to the next level. Kyekyo kye nasuubizanga ngenda ndwayo gye mbifumbira nsobole okujjula ebirungi gye muva mulaba mumpaana munkubira obugalo n'enduulu esiima ebintu ekula tyannyoga battuka ng'ekisolo nendeeta ebintu ebitayidde mu mmwe abampamane muli bakama bange ensiima mufolowinga nnyo ennyimba ze mbawadde muli benkanya musabe nnyo muŋŋumbeewo kataligirya luliba olw'omutambule nga mujja mundaba kuba mumpadde amaanyi ensiima ekiseera kyenyimbye munda z'okusiima kindaga ekkubo nakati ninawo oyina ensonga bwe nasummukamu nentegeera ebyensi enzunza omutwe lwaki abagalana bangi omubwa kyawa najula nga kwera munne waise kati Musisi Ronald nyimbira lulimba lwa Sebatta temunnenya obutababuuza okunva ku musawo obusungu bunzita banange kinaana eyali akirabye n'ekyetuuliko Fred Kimbuze banafa bandi tujunye embulamu besaliddewo okutuula byannaku mu mazima abasawo bangi kati bafa ku nnusu tewakyali akola tulabye nnyo ate nga n'endwadde zeeyongedde okubeera n'endasi. Yes, Musisi Ronald olina eddoboozi eddungi osobola okuyimba obulungi amagezi genkuwa gaaku tonoonya nnyimba zipakuka tetuli ku concert tuli mu mpaka tunoonya ddoboozi kiba kitegeeza nze eddoboozi lyeddungi nina ddiwulirira mu luyimba olutapakuka olutadduka kati genda ono olabe ennyimba z'osobola okuyimba abayimbi abasinga okuyimba funa ennyimba zaabwe ofuneyo oluyimba lwosobola okuyimba olunakolaki abaaliwo abakadde basebadduka baani bayimba ennyimba nningi ennyo ezanyuma songerako kirala naye tukwaniriza kuleva eddako so kogezaako okukola omulimu gwagambye nga bulayi bwakukyusiza noyimba ku luyimba lwa Fred Sebatta n'obeera nga ovaayo bulungi ate ovaayo bulungi nnyo bwofuna oluyimba olukakkama eddoboozi olivaayo bulungi bwodduka eddoboozi terivaayo ayiyo lelelelilelelelilo oh mama asinaza nini we Bwana asinaza nini we Bwana wanataka kuniua bure Bwana wanataka kuniua bure Bwana ulezi wako na mizi wangu chukia nini kati yangu mimi na wewe chukia nini kati yangu mimi na wewe lelelelilelelelilo mama asinaza nini we Bwana asinaza nini we Bwana. Thank you. lelelililo bwe nkutegeredde nti oli muyimbi ako kokka kapaati kandaze nti oli muyimbi mulungi but bw'oba okutulimba ng'olwo funa ebigambo byayo kwata ebigambo byayo ayimba ulesi yako oba agamba yulesi yako oba ulesi yako asina oba ayimba asila zanini asila zanini oba asina zanini ekigambo ndoza bakosa asila zanini si asina zanini
olina potential okuwangula so kola kyeyo okukola toyimba luyimba ate nga tomanyi ebigambo byalwo tomanyi ebigambo byayo global village you can access lyrics ekirala ye melody gituuse nga bweri kino kitiibwa kyaffe lyettaka eggimu lino kwe tutudde bulungi bw'ensi yaffe lyettaka eddungi katonda lye yatuwa eryo obuwa bannange tuyinza tutya kale okumala galireka ne batwala abalunzi tolibalesa nte naffe ettaka kwe tujja okufiira ndayira ku lwa kabaka nti ettaka lino lye lyaffe bwoya kyaffe kya buwangwa bwe butaka bwaffe olwo ne twekunga ne twolesa obulungi bwa nnyaffe Buganda ku kyettaka tetuligayala ndayidde nze bwebali nnyo olwo oluyimba lulungi naye osobola n'okuyimbayo olwo lwasomerwa abaana basomero kati gwata ovuddewo olwo okuze kati nyimbirako olw'abakulu mazima mponye ddala nfunye anfaako ddala mponye kansanyukeko ebibadde binnuma kati nfunye anannyamba kagabe mayengo nga ndinoonogana nviira kantambule naawe nsomoke naawe kyensaba obe ngobera nnyo nange tebakwatako abaana nze mmanyi nti teridduka gye nnyinza ofuna omulala linga gwe olalayika mutaka ugende mu mutaka uyimba oluyimba lw'abaana basomero okay and then ulina you can get somebody's song kantambule kalube lwa Julian osobola okuyimba olw'abakyala osobola okuyimba olw'abaami kati erimu mu ssomero mu primary oba primary no secondary okolayo ki you get me oba mujja mulidde biki sibitegeera bitegeeze next nze nkwadde yes nkwaniriza kuleva eddako mu Miss ne Mr. Bukedde